Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aliko ekiwandiiko ky'awandiise ng'anenya abantu abamu abavuddeyo nga baagala Dr. Kizza Besigye ayimbulwe ne beerabira okwebuuza ku kiki ekyamukwasa. Ono ayongedde n'ategeeza nga kkooti ensukkulumu bwe yaleeta okutaataaganya mu kuwulira omusango gwa Besigye bwe yakuba ebituli mu kkooti y'amagye eyali egukutte kannabwala. Ku mbeera ya Besigye gy'alimu anenya ye okugaana okulya emmere nga kye kimutuusizaawo. Bino bwe bigudde mu matu ga munnamateeka wa Besigye Elias Lukwago ategeezezza nti Museveni amanyi bulungi amateeka kale nga bino byonna by'ayogera bya butaliimu. Kubanga ffe twakola ogwaffe ogamba nti emisango gye mugudde ku Besigye mu General Court Martial mifune General Court Martial nfu era ne tuwangula. Kakati ayina kugondera biragiro bya Supreme Court first of okuggalawo General Court Martial. Ekyokubiri obutaggulawo bisango birala ku Dr. Besigye mu General Court Martial. Lukwago ku by'obulwadde asabye Museveni aleme kubalaatira mu nsonga ya muntu waabwe kuba talina musango gwonna. Dr. Besigye yajjanjaba mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ali mu nsiko. Kye tugamba nti ne Dr. Besigye bwe yali nga mujjanjaba yali mugambye leka kwekoza. Oli mulamu. Leka kwekoza. Leka guma. Togira Dr. Besigye eyakuuma obulamu bwa Yoweri Kaguta Museveni emyaka 5 mu nsiko. Kakati gwatadde wali eruzira mu kinaggukirako nti eyo njala y'emuluma. Mu ngeri y'emu ebibiina by'obwannakyewa bivuddeyo ne bisaba gavumenti okuyimbula Dr. Besigye nga kkooti ensukkulumu bwe yasala. Era gavumenti bw'eba eyina kyevunaana abo abantu egende mu kkooti eziri competent. Oda bw'eyogera bw'etyo. Kati ekyo kiraga nti teri files ez'okutransferinga okuva mu kkooti y'amagye. Kubanga zino files ze bakyajinjirako Besigye amateeka tegakyaliwo, sections kkooti yazimenyawo. Tulina okunoonya plan B kuba eremye twakiriziganya tukolere mu ssemateeka, twakukiriziganya tutambule ng'eggwanga naye kiremye. So bannange bwe kiba kyeremye tetukaaba nnyo tunoonye ekyokukola. Bano bagamba gavumenti kigikakatako okuyimbula Besigye agenda alaba abasawo abakugu okusobola okutaasa obulamu bwe. Wabeewo okuyimbulwa okw'amangu ddala okwa Dr. Kizza Besigye agenda afuna obujjanjabi bwe yeetaaga, so ate era tusikowoola n'okuyimbulwa kw'Abannayuganda abalala abali mu mbuzi ekogga nga emisango n'egimu teginnasalwa nga baali bawere n'emba nagyo mu kkooti z'abannamagye. Bo abakyala okuva mu kibiina kino bategeezezza nga bwe baliko ekiwandiiko ku nsonga y'okutyoboola eddembe ly'obuntu kye baagala okukwasa sipiika wa Paalamenti. Nga 24 February ogwokubiri eyo mandejja ebbaluwa twaziwandiise eri IGP tusuubira nti agenda giddamu nga bwe bawa abakuumi ebirala ebisinde ebiri mu byobufuzi naffe batuwe protection, batuwe guidance, batuwe olukisa tugende twali ekitenso kyaffe. Tetugenda kusirika nga tulaba obumenyi bw'amateeka nga tulaba constitution eri mu kutyoboola. Ate abantu abakwatiddwa olunaku lw'eggulo mu Kampala nga beekalakaasa ku nsonga y'emu okuli amyuka meya wa Kampala Doreen Nyanjula ne Ingrid Turinawe basindikiddwa ku alimanda e Luzira. Bano bagguddwako omusango gw'okufuuka ekitagasa. Kati bano bakuddizibwa mu kkooti nga 25 omwezi guno okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kwabwe. So 25th of February we can reconvene for this application. You'll be kept on remand till then. Jocelyn Nachibule, Agafeyo, Spark TV.